Alright, siri muyembe bobo lenda kwa belembe kale Muzata Pondose yegayiridde Eddie Kenzo amusisinkane boogere mu calls Kenzo for peace talks. Kino kivudde kuki kakirabika Kenzo has 2, Muzata has 1. I think this marks the end of the story. Sicho mark? Sicho? Kiba kiwedde. Kenzo alina 2, Muzata 1. Kubanga Muzata teyegayidde kale agambye Kenzo jangu tukole ki? Twogere mu nsonga zino. Kalenda kubuli ensonga ezetedde Muzata okola kyo kupondoka. Ejika Kenzo video gyakoze gulu nagibateddeyo ne mugiraba. Nawe wagirabyeko Mark. Sicho? Kenzo yayogedde ensonga 3 ng'ayita Bannayuganda bave bakole ki bamulwanire. N'ayita abayimbi bave bakole ki bamulwanire. N'ayita State House ba President eggwanga Uganda government eya wakati se yemengo eveye mukole ki emulwanire. Naye Mengo ne yajogedde ne yatidde buti gamba muno yeeyo kubanga yagambye ntunzo Oluganda si lwa government ya wakati Oluganda lwa government y'emmengo abagigambye naye kole ki emulangire. Katikkiro n'amuyita kati munnange Kalifaganaga yagambye Sheikh Muzata olabika oli ebiki ebisiyaga era yalumbye nnyo Sheikh Muzata olw'okumanyira Idrisa ki Musuuza okitegedde n'agamba muno olugendo lwa Ssebunya Hamuza olw'aba mafia lugenda kukola ki lugenda kukoma. Ontegedde bunyo era bino ebigambo ka video nako nakabateereddeyo olwalero nako mwakalabye nzakataddeyo gulu. Naye ensonga yavuddeyo nga sinababuulira nti waliwo obufumbo bugenda okufa temugamba nti saabagambye obufumbo bw'omukozi omu wa TV omukukunavu omunene bugenda kufa essaawa yonna okuva n'ebigambo bino wobiwulidde oba wobirabidde. Kale naye munnange nno ensonga ey'okubiri Spice Diana naye yakoze ki yavuddeyo. So kambuuzemu abaayi mbu waliwo enteekateeka z'okuwa Eddie Kenzo obutwa Maka wazitegeddeko wamma furaga nze Hamuza Ssebunya sinazitegeerako gwe wazitegeddeko wamma. Sheikh Muzata mu lukomo lw'essimu yavuddeyo n'ategeeza nga Kenzo bwali mu kunoonya erinnya. Yagambye mbu Kenzo anoonya ki anoonya linnya wabula yawuliriza mu kayimba ka Khalifa ke yakubidde mwana muwala Rema ne mwana mulenzi Dr. Ssebunya n'akagamba Rema ne Ssebunya mugenda kwejjusa olunaku lwe mwekwana. abaana baleetera bannange kino sikirabangako. Naye nga ngenze mu maaso kambuuzeemu ekibuuzo kino wamma mulowooza Kenzo bino abyogeza laavu anoonya sympathy vote ani agenda okuyamba Kenzo. Kenzo yavuddeyo n'awandiika ekiwandiiko eri Supreme Mufti Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa atwala obusiraamu obw'ekiwayi ky'ekibuli. Era statement ene kibalwa kyawandise bakuntumye n'akiwandika n'akolamu kopi ng'agiweereza Ministry of Ethics and Integrity ekulira omukulu amanyiddwa nga Dr. Father Lokodo. Ayagamba buli musumba alina okukola ki okusaba okusoma ntegere unyoma. Era mu kiwandiiko kino yagambye yadimandinze Sheikh Muzata amwetondele. Yagambye they want Sheikh Muzata to swallow the pride and publicly retract his words referring to Kenzo as a gay omuli w'ebiki ebisiyaga. Toba Khalifa yadde mutuufu vaye n'agamba kyeka Sheikh Muzata muli wabiki wabisiyaga. Or else produce evidence incriminating Kenzo for being a homo before 48 hours elapse. Yamwadde essaawa 48 ultimatum enjijukira mu French Revolution. Itida yavayo naawa abasajja abajamani ultimatum ya ssaawa 48 tokomya kuyitira omusajja ayitibwa nga George W. Bush yavayo naawa Saddam Hussein Mohamud owa Iraq n'amuwa ultimatum ya ssaawa 48. Owulira gundi eyo Saddam we yagaana okuvaayo America neekola ki neerumba Iraq ati yasigala kyekimu. Tokomyoko omusajja omukukunavu omusomi w'ebitabo ng'ate lawyer amanyiddwa nga Barack Hussein Obama Malikubu yawa Bin Laden
removed bin Laden essaawa 48 nga bakoze eki nga yejeyo America genda mukwata era ezo ezayitako bamukwata ono bamuziika naku Idi Al-Fitin azeeko kikola mu ggwanga Uganda abadde Edlis Musuuza aka Eddie Kenzo enzalwa Masaka agiwadde an ultimatum agiwadde Sheikh Muzata alifunsi otegedde nnyo Mark abagambye nti singa ensonga zaabwe tezikolwako mu ssaawa 48 Muzata bagenda kumuyiga bana agenda oyiga Muzata Kenzo alina amagye esijja bayita disiko owa Kenzo alina kwesa bakifuesi era mu kiwandiiko kino kiri dated nga 16 olunaku lwa Oktoba 2019 kigamba Dear Dr. Sheikh Kasule Ndirwangwa Suleiman, the Supreme Mufti of Kampala, Uganda. I write on behalf of Eddie Kenzo fans to request the Supreme Council at Chibuli to ask Sheikh Nuh Muzata to immediately apologize and retract his words as used against Ed Kenzo during the Remas and Sebunyas Kuchara. Era Kenzo yagambi, I was told Mr. Muzata was on one of the radios last evening and he said he won't apologize. I'm not sure of this, but if this is true, singa then kusiwuka mpisa. Mva mu Edlisa Musuuza AK-47, the sweetheart of Uganda, golden boy to the biggest problem of the country. Mama, Eddie Kenzo atisa. Anamukola. Kibakola producer omwana mu Uganda. Si byange Maka yabingambye mu munoonye sinze. Ekiwandiiko kino nga yamukiraba. Bwe kityo bwe kiri. Wama Maka. Olowooza. Sheikh Nuh Muzata aneetonda tajja kwetonda olaba alumba Katikkiro kati embwa Musuuza bannaye so embeera bweto weekola ki bweri era emikolo gya Rema ne Sebunya gyeyongeddemu ebbugomo kubanga wabula ennaku 2 zokka yezikyawera twolekere nabbingo Sheikh Muzata banamuwa invitation Sheikh Muzata who Nuh ainaba aki etano anaba yetonze before nga tunayolekera nabbingo gye bayita serebu jazz eyo naawe kyebuuze amanya ddowoozi ne Shadik Smith katukwatagana olunaku oluddako